buli kaseera obugalo biriko kuba engalo baleme kutugamba nti obugalo ekintu ekirungi bwekisanyukiranga okuba engalo. Olutalo olw'ekimpowooze wali e Lubaga Cathedral, Katikkiro Charles Peter Mayiga ayombedde engalo. Ayombye era nga ekimuyombeza nti abantu babadde tebakuba ngalo buli lwawunzika emboozi, babadde balina okuba nga bakuba engalo. Kimuyombeza ennyo. Era mu bufunze nyinza osooka okuwa akatambi kano wano kubanga Bobi Wine yasoose okwogera abantu ne bakuba engalo. Ne Katikkiro bazikubye naye ndowooza awulidde nga tezimatiza. Era kyekituufu kiri nti abantu bwedda Bobi Wine bwawunzika bw'ati ku ekyo kye balaba nti kyamakulu nga bakuba engalo. Katikkiro bwazze naye mu mbeera kale gye ndabye nti ayagadde begamba wabeewo vibe ey'amaanyi ennyo oba oli awo abantu kye babadde batakola, era n'asooka abalekikyalingamu awo mu ngeri y'okuba ng'alinga abayombesa mubadde kiyinze. Era abasumba bagambe ekirala kye nabayigiriza kuba ngalo buli kaseera obugalo ne pulezidenti wa Cathedral Foundation ng'alabadde atusaba nsabe kale natwala omubaka Ssaabasajja wa Kalidinaali ogw'emyaka 3 eri wa Kalidinaali biriko okuba engalo baleme kutugamba nti obugalo ekintu ekirungi bwekisanyukiranga okuba engalo. So nga ate ku Bobi Wine jjukira ye yasoose Katikkiro okubeera ng'ayogera, era ndowooza Katikkiro yaddiridde Bobi Wine mu kwogera ng'era bwe kirina okuba. Abantu engalo babadde bazikuba, babadde bazikuba nga bazikuba ne ku Katikkiro bazikubye, naye omusajja ndowooza abadde nga agamba zirina okusukkawo mulinga bazaala walanka nzize zirina kuba wagguluko, naye nga bagezezzaako kuzikuba bakuba omusajja abaddeko obusungu bw'amaanyi ennyo. Kati zino ze zibadde engalo za Bobi Wine. Mukama mulungi yagadde okufuna omukisa okubaagaliza Ssekukkulu ennungi n'obbayo zaali z'okutuuka ku mazaalibwa nga baagaliza Krismasi ennungi n'omwaka omujja wabeere ekigambo. Omanyi olunaku olumu naliko ku kivulu ekimu backstage eyo, kati waliwo omuyimbi omu mukyala ow'amaanyi, infact yali Catherine Kusaasira kubanga tekirimu sitaani kyengenda okwogera. Yalina okuyimba oluvannyuma lwa Chance Nalubega nti bano abategesi balowooza nti Chance yaggwako kabalite Catherine Kusaasira yaba asembayo, Chance yaba asooka. Catherine Kusaasira yabagamba ekyo kimugezaako kunkola mmwe, mwagala kunkola ki? Leka nze mba nsooka. Chance Nalubega yabaddako bakale yaba asembayo nga nze namaliriza dda. Namubuuza lwaki naawe gwe aba asembayo kuba gwe wakabi? Nabagamba mmwe kyemwogeko temukimanyi, njagala okubakakasa tokola ng'ensobi eno Chance Nalubega n'okkiriza akusooka okuyimba kubanga agenda kukuba ennyimba ze abantu ze bategeera obulungi, abantu bakyamuke abawanike. Kakati gwe onoogenda okujja tojja kusobola kubawanika oba kubalemezaayo waggulu nga ye gy'abalese, kiba kitegeeza nti ajja kubakulabisiza nze kansooka oyo Chance Nalubega simuzannyirako. Ate nga kituufu Chance Nalubega tomwepangako, ajja kujja ayimba ennyimba ze ziri enzibu ennyo era okukkakkana gwe n'ojja n'ezizo zino zonna abantu bategeera ennyimba ziri muganda wange ate nga
ku live wakabi nnyo. Kakati embeera bw'eti endabikidde okuba nti yebadde wali Lubaga Cathedral era obubaka obwa Ssaabasajja Kabaka obw'omwaka nabwo bwayise. Kale munnange ye Kabaka Ronald Muwenda Mutebi obubaka bwe mu kwongerezaako bwe yawadde Desemba nga 23-24 Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri ono munnange yalaze obwennyamivu ku byawulira oba ku debate ku kuteesa okutakwatagana okuli mu palamenti wamu ne mu local councils era n'agamba nti bw'awulira ebyogerebwa oba bye bateesaako alabira ddala nti bya bulabe nnyo eri obwenkanya wamu n'eggwanga okugenda mu maaso. Kabaka era yalaze obwennyamivu n'agamba nti kyannaku nnyo okulaba nti abantu gye basuubira obwenkanya n'ebirowoozo ebizimba eggwanga ekiriyo munnange ate mirerembe gyennyini nkaayana. Kale bino byonna biraga obuzibu obunene nnyo obuliwo mu kunyigirizibwa era nga munnange ensonga eno yeetaaga okubeera ng'etunulwamu n'obwenkanya. Uganda ng'esemberedde 2025 Kabaka bw'atyo munnange yakubye omulanga eri abantu be wamu ne bannayuganda bonna okubeera nga basoosowaza nnyo ensonga y'obumu n'obwenkanya wamu n'okubeera nti nno bafuba nnyo okutaasa obuwangwa era n'akiteekako essira nti kya mugaso nnyo okubeera nga ffenna munnange twekumaakuma wamu nga eggwanga okusobola okuzimba ebiseera eby'omu maaso. Mu bubaka bwe bw'ati munnange yeebaziza Katonda olw'obulamu era n'akuba omulanga eri buli omu okubeera nti munnange ayingira omwaka omujja n'amaanyi amapya n'obumalirivu obupya era bw'atyo n'ayagaliza buli muntu yenna eggandalo eddungi n'omwaka omujja era n'abakuba omulanga nti buli muntu yenna yandibadde ayongeza ku maanyi ku buli kimu kyakola okusobola munnange okubeerako kyatuukako eky'omuggundu. Okwogera kalulu ka 2026 nga bwe kasembedde bw'atyo akubye omulanga nti bannayuganda bandibadde bakajumbirira ddala. Ekyo mukitegeera bulungi nti mujumbire akalulu mugende mukuba akalulu ng'emwaka kuba 2025 kyategeeza mugende mukakube mukubire ddala awo wennyini. Kabaka era bw'atyo n'akuba omulanga eri abalonzi balonde abo abakulembeza obumu obw'eggwanga wamu n'enkulaakulana era n'agamba nti twagala abakulembeze abalaga omutima ogulumirirwa eggwanga lyabwe wamu n'obwakabaka okutwaliza wamu mu Uganda eyawamu. Era Kabaka n'akuba omulanga okuteeka amaanyi mu byenkulaakulana mu by'obusuubuzi nga tuyita mu by'obulimi kati ng'okulima omuceere n'ebyamaguzi ebirala oba ne bizinesi endala emirimu emirala egisobola okubeera nti givaamu ssente okusobola munnange okugoba obwavu gye tuwangaalira.